Sahabi oyo atunyumiza nga agamba mu njogeremu ya hadith, qala li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yangamba ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam, owange mwana gwe ow'obulenzi. Gulamu aba akyali muto, era ne kino kiraga nti bino yabimugambira ng'akyali muto. Yamugamba nti idha akhadhta madja'aka, bwobanga ogenze wogenda okwebaka, kyekimu ku kitanda oba wansi, wonna wogenda okwebaka, fatawalla wulu'aka lis-salah, funa wuzu nga gyofuna nga ogenda kusaala. Makulu togyongeramu ate togikendeezaamu. Bweyamala n'amugamba thumma ttaji', oluvannyuma ogalamirire ala shiqqika al-aymani, ku ludda lwo olwa ddyo. Ezo sunna bbiri kati nga tugenda okwebaka. Esoose kusooka kufuna wuzu, tofaayo nti ate bwe naaba neebase neegenda, tofaayo nti ate sigenda kusaala. Bwegisome ejja kuba ku kitundu Allah kwanasinzira okuwa obukuumi obutataganyizibwa shaitaani nga weebase. Ate gifune nga agenda okusaala. Muntu ayinza okuga nti tusigenda kusaala ne bwe nagifunako nga bwe naaba njagadde. Nedda. Era wano tugambira n'abasiraamu nti ne ku lunaku olw'ejjuma, olw'okuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ightasala yawma aljumaa ghusla aljanaba, singa omuntu anaaba ku lunaku olw'ejjuma ng'oli bw'anaaba janaba, kiba kitegeeza oba onaaba ku lunaku olw'ejjuma ng'oli musajja mukulu, tonaaba gwe gy'oba oyagadde. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti nga bw'onaaba janaba, onaaba bwe tomanyi bwe baginaaba, buuza abawaalimu bakubuulire omanye nti ne bwe naaba ku lunaku olw'ejjuma nteekeddwa kunaaba bwete. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okugamba sahabi oyo asooka afune wuzu ng'agenda okusaala, era yeebakire ku ludda lwe olwa ddyo, yamugamba sunna ey'okusatu yeyedduwa. N'amugamba nti thumma qul, oluvannyuma oyogere ebigambo bino wammanga. Yamugamba nti gamba nti Allahumma, ay Allah, aslamtu nafsi ilayka, omwoyo gwange nguwaddeyo gy'oli, kiwa amakulu neewaddeyo gy'oli, kiwa amakulu nkusiramukidde, nsiramuse ku lulwo omulundi omulala. Wafawwadtu amri ilayk, n'ensonga zange nzikukwasizza. Ategeezezza obukuumi, ngenda kwebaka, ebiwuka biyinza okunnyingira mu kamwa, mu nnyindo, mu matu, nyinza okulumbwa abalabe bessiraba nga shaitaani n'abantu, n'ensonga zange zonna nzikukwasizza. Wawajjahatu wajhi ilayk, n'obwanga bwange obw'ekyenyi kyange nkyolekeza gy'oli, makulu nzijidde ddala gy'oli. Wa alja'atu dhahari ilayk, era omugongo gwange ngubudamizza gy'oli. Raghbatan, ng'ebyo mbikoze olw'okwegomba ebirungi byo. Wa rahabatan, ate era nga mbikoze olw'okutya ebibonerezo byo. La malja'a, teri yonna mu budamiro nyinza bufuna, wala manja, yadde obuwonero bwonna, minka, nti mpone akabi koyagala okuntuusaako, sina obudamiro yadde obuwonero, illa ilayka, kujja kuŋŋanzize gy'oli, kati nga bwe nzize gy'oli. Amantu
nakkiriza bikitabika alladhi anzalta ekitabu kyekyo kyewassa ye Qur'ani nagikkiriza wa binabiyika alladhi arsalta nakkiriza ne nabbi wo oyo gwe watuma sallallahu alaihi wasallam. Saagala twerabire nti nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa sahabi oyo edduwa eyo, wamala namugamba waj'alhunna akhira ma taqul, bw'oba ogenda okwebaka ebigambo ebyo byegambyo byobanga osembangayo okwogera. Amakulu yali amutegeeza nti newankubadde edduwa nnyingi ezisoma ng'omuntu agenda kwebaka, ezimu kusoma Qur'ani ng'okusoma suratul mulk, ng'okusoma suratul sajda, ng'okusoma aya ebbiri ezisembayo mu Baqara, ng'okusoma ikhlas falaq n'ennas, n'edduwa endala ezisigadde zisome tuwali buzibu, ne kakasanga tieno gye nkugambye gy'osembyangayo okwogera. Bweyamala n'amugamba nti fa idha mitta, singa oba ofudde ng'okoze ebyo byeggambye, osose n'ofuna wuzu niwobakira ku ludda lwo olwa ddyo n'osoma n'ebigambo ebyo, mitta ala alfitra, ojja kuba ofiiridde ku butonde bwa busiraamu. Makulu ne bw'onaayitirayo ojja kuba ofudde musiraamu, ofudde oli musiraamu wannamaddala. Kati sahabi Allah musime n'agamba fastadhkartuhunna, nentandika ebigambo ebyo obyejjukanya, obikolako revision. Amakulu nga nombaka akola ki? Waali sallallahu alaihi wasallam. Amakulu yagiddamu buto ate nga nabbi awulira sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, paka luyatuka ku kigambo kino nabbi kyeyamugamba nti ogambe nti wa binabiyika alladhi arsalta, era nzikiriza nabbi wo gwe watuma. Bambi n'akyerabira, kyekyokka kyeyerabira mu dduwa mu kifo kye wa binabiyika alladhi arsalta, nzikiriza nabbi wo oyo gwe watuma. Ye n'agamba wa birasulika alladhi arsalta, nzikiriza omubakawo oyo gwe watuma. Mu kifo kyaki kya nabbi wo gwe watuma, ye n'agamba nzikiriza omubakawo oyo gwe watuma. Nabbi n'amugamba nti la kitegeeza ki? Nedda. Emabega wa nedda waaliyo kigamba ki? Si bwento bwe nakoze ki? Bwe nakugambye. Nze nagambye osome wa binabiyika alladhi arsalta, naye gwe osome wa birasulika alladhi arsalta. Kiri ekisoose kigambye nabbi kiyamuwa sallallahu alaihi wasallam, nzikiriza nabbi wo oyo gwe watuma, ate ye kyasomye nzikiriza omubaka wo oyo gwe watuma. Newakubadde sahabi ono mu kugamba nti nzikiriza omubaka wo gwe watuma, nga ddala yali ategeeza oyo amuli mu maaso era amusomesezza edduwa eyo, naye nabbi yasika sallallahu alaihi wasallam ekigamba nti nze si kyenkugambye. Allah bw'abadde ampeereza edduwa eyo n'agiwa malayika Jibuliru agimpe, waadingi yaayo ebadde nti wa binabiyika alladhi arsalta. Siraamu ogira ogenda, nzikiriza nabbi wo gwe wakola ki? Gwe watuma. Wabula tekyali wa birasulika alladhi arsalta. Edduwa eyo nnungi nnyo, kansooke njibakuutire okubanga mugisoma, okubanga mu zonna ze tusoma nga tugenda okwebaka, nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukuutira nti gye tubanga tusembayo n'atubulira n'enkizo ekirimu gye mbabuulidde, kyalibadde kirungi ne mugikwata. Wabula edduwa eyo teri mu bitabo byawala nnyo nti abo walimu be bokka ababisoma, wabula eri mu kitabo ekyokumpi ennyo kye bayita hisnu al muslimi, ekigo oba olukomera olw'omusiraamu. Gwegenda osome ku dduwa ez'okwebaka ojja gisangayo. Wabula shekhe yakiwandiika Said ibn Wahaf al-Qahtani, nzaalo ye Saudiya,
mu kwagala okwanguyiriza agenda okusoma edduwa ezo teyatubuuliranga birungi biri mu dduwa ezo. Nani Allah kwe yayisiza n'agitubuulira okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sire ebisinga yaleetanga dduwa, naye bw'osoma ebitabo bya hadithi ebingi nesookera ku sunan at-Tirmidhi ekya Imaamu Tirmidhi ojja kusangamu edduwa eyo n'enkizo yaayo byonna nga mu ebiri, ne sahabi ogaa nti naddamu nenjikolako revision byonna mu ebiri nga bwe mbibagambye, kakibe nga mu Hisnul Muslim kisibirimu. Twagambye tujja kusoma edduwa eyo naye ng'egenda kuba n'akakwate n'ezimu ku dduwa zetusoma mu Ramadani ate nezitusoma bulijjo mu bulamu bwaffe. Kati kakwate ki kenjagala akali mu dduwa eyo, mu dduwa zetusoma mu Ramadani? Akakwate akalimu kagamba edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyatusomesa tusome. Allah yaba azimuwadde ng'aziwadde malayika yaleetanga obubaka mu njatula Allah gy'aba agimuweereddemu, nga nabbi tiyayongerangamu sallallahu alaihi wasallam yadde okukendeezaamu. Newe kibanga ekigambo ky'ogjeemu n'osikisaamu ekirala nga kiwa makulu ge gamu, ng'ono sahaba bwe yali akoze era tekikkirizibwa mu busiraamu. Wekitakkirizibwa kwono bambi eyali yeerabidde yali akoze eki, ate nga n'ekigambo kyakozesezza tikigenda kukyusa makulu. Olwo butya ggwe edduwa evudde eri Allah mu waadingi gyagitaddemu n'oyongeramu ebigambo biyitirivu nga bikyusa n'amakulu g'ebyo ebyagijjirako, n'olowooza nti goyinza kuba mutuufu. Mama waffe Aisha radhiyallahu anha tusaba Allah musiime, ekinyegenyege bwe kyamukwata olw'obulungi obw'ennaku zino ez'ensuusuuba mu Ramadani, yagenda n'agamba nabbi nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, araaita mbuulira, in alimtu singa nkimanya, ayya laylatin kiro ki, laylatul qadiri, ekya laylatul qadiri. Makulu nemanya leero 21 oba 23 oba mu 5 oba mu 7 oba mu 9, fama aqulu fiha, njogererenga mu bigambo ki? Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam, quli, gambanga. Tugenda kweyambisa ebitabo 3 ebya hadithi tujjeyo edduwa eyo mu njatula zaayo ez'enjawulo, oluvannyuma mbabuulire esoma etya mu bujjuvu. Tugenda kusookera ku kitabo kya Imaamu Tirmidhi ekiyitibwa Sunan. Yamugamba nti gamba, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edduwa bwetu bweri mu kitabo kya Imaamu At-Tirmidhi. Ate bwe tusoma ekitabo kya Imaamu An-Nasaa'i, Sunanu An-Nasaa'i, edduwa egamba, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Awo kyeyongeddemu karimun. Wali tikyakoze eki? Kati ku zombi banna hadithi batugamba nti tutwale eno erimu ekitabadde mu eri tetugitta, wabula tugamba eyajogera yakyerabira, kubanga muno mwe kiri tetuyinza gaa nti yakisaamu yeetumiikiriza. Kyebava bagamba nti aziyadatu min athiqa, ekiba kyongeddwa mu hadithi nga kivudde mu muntu eyeesigika, makbula, kitwalibwa. Kikola ki? Amakulu ag'ekyennyume naye kiba kyeyongedde mu hadithi naye nga gwe kivuddemu teyeesigika, tekikola ki? Otyo. Era wano nyinza okutwala omukisa ne bagamba ne kino nti olaba edduwa subhana rabbiyal azim ne subhana rabbiyal a'la, Imaamu Bukhari ne Muslim
bewala okuteekako ekigamba nti subhana rabbiya alazimi wa bihamdi oba subhana rabbiya alala wa bihamdi, nga balabye kino ekyeyongeramu nti wa bihamdi amakubo ga hadithi mwekyayita tebagesiga, era umma netandika okusomesebwa naye nga batugamba nti kyoyagadde kyosoma oyinza oga subhana rabbiya alazim oba subhana rabbiya alazim wa bihamdi oba subhana rabbiya alala oba subhana rabbiya alala wa bihamdi. ne mu kitabu kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sifatu salati nabi nga naye yali munna hadithi bwatu bwe yagamba nawe oyinza okwogera eitha n'okikomya wano oba n'okimalayo, naye agenda okufa, agenda okuva mu nsi okufa. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ng'akizudde nti wa bihamdihi hadithi ezikyogerako sintuufu. Mu nkomerero y'obuwangazi bwe bambi ng'ebitabo yabiwandiika dda, era bw'obanga omatidde okunnyonnyola kwe nanze bwe nakumatira, bw'obanga mu rukuu ne sujuudu ogambanga subhana rabbiya alazim oba subhana rabbiya alala. Kitegeeza si buli kiba kyongeddwa mu hadithi ndikitwalibwe kujyawo nga kivudde mu mwesigwa. Abakugu mu hadithi batukana okugamba nti ate ayinza okubanga oyo akyongeddemu mwesigwa naye ng'ate ono atakyongeramu awthaqu minhu amusinga obwesigwa, era nakyo tekitwalibwa. Neyo fieldi ndala fetudde ku nsonga yaffe. Kati hadithi ya Imamu Nasai etaddemu ekigambo karim, Allahumma innaka afuwun karim, kyagenda okwetegerezebwa nga beyayitako nekyongerwamu beesigwa n'omutindo gw'ebigambo byabwe bulijjo bye boogera gwa waggulu nnyo, nekyo nekitwalibwa. Ate bwe tusoma ekitabo kya Imamu al-Bayhaqi bakiyita Sunan al-Bayhaqi, edduwa egamba bweti Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Awo kye kyeyongeddemu na anna, manyi waliwo abakirowooza kiri na oba ni fa'fu anni, nedda kiri fa'fu anni oba fa'fu anna. Kati Imamu al-Bayhaqi ye version gye yaleeta yalimu anna, naye nga anni ne anna njawulo ki? Bw'ogaa fa'fu anni oba otegeezeza nti nsonyiwa, ate bw'ogaa fa'fu anna tusonyiwe. Makulu oba osabidde ne ku banno kisoboka, oba si ekyo oyinza okuba okyogedde lwakwewa kitiibwa. Kakati kitegeeza ekigambo ekyo oluvannyuma lw'abanna hadithi abasengejja ebigambo naye bwe beetegereza hadithi eyo nayo nga omutindo gwayo gwa waggulu, ne bagamba awo kitegeeza okkirizibwa ogamba nti fa'fu anni oba fa'fu anna. Kakitegeeza tukkaanye kyedduwa egamba Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-afwa, eitha n'ogamba fa'fu anni oba fa'fu anna. Kitegerekese bulungi? Kati kakwate ki akedduwa eyo ate n'eri gye tusomye eyaki ey'okwebaka. Akakwata akaliwo nti bambi eno edduwa Allah gye yakwasa Jibuleeru, eno eya Allahumma innaka afuwun, Jibuleeru n'agikwasa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Muwadi ng'eyo gye tulabye mwayingiramu ebigambo bingi nga mu bungi bisinga kiri sahaba kye yasoma wa birasulika alladhi arsalta mu kifo kya wa binabiyika alladhi arsalta, ng'abantu abali ku manhaj oba syllabus eya almadrasatu nabawiya ey'essomero ly'obwannabbi sallallahu alaihi wasallam, ne tugamba kino wa birasulika nabbi we yakigambira sahabi radiyallahu anhu nti nedda si kyennakusomesezza, nga kyali tekikyusa na makulu. Olwo buti ebyayongerwa mu dduwa eno nga bingi bingi bigisinga n'obungi, bwe tuyinza okugamba nti ate byo bisigalemu. Nga bigambo ki? Ebigitandika ashhadu an la ilaha illa Allah
astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika min an-nar. Balayira Allah alladhi fawqa arshihi, ali waggulu wa namulondo ye. Teriyo hadithi yadde nga si ntuufu tugambe nti yabuzaabuza abantu abamu erimu bigambo ebyo. Oli ajja kugamba otuuse n'okulayira hadithi wazisoma n'ozimalako, sizimalangako, naawe akimbuuza tozimalangako, nenze mukuba nti sizimalangako, nga n'ekigambo ekyo sikirabanga, saayagala kwetumiikiriza nengamba kansome biri muki, naye naawe ate atazimalangako totugambye nti hadithi njiguddeko nga mwebiri. Kati ku saidi ebbiri ani abaseefu? Abisomye atabisomye? N'ekirala ogimaliriza Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya karim nakyo tekirimu, teriyo hadithi ekyogera ng'otadde ku bbali ya karimu al-afu. Kibagambako wano nti ya karimu al-afu singa kyaliyo kyalibadde tekyatula nabwe kityo, kubanga gramatically w'Oluwarabu walibadde ogamba nti ya karima al-afwi, wabula tekyalibadde ya karimu al-afu. Kitegerekese kati kitegeeza kyayiyizibwa ate nekisomwa na bubi, ensobi ne ziba bbiri. Katusigale ku kigamba Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-afwa, bwe yagadde ogambe nti fa'fu anni oba fa'fu anna. Kibudde bulungi. Ensonga gye ngenda okuzzaako mugitwale nga nkulu. Tulio tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah teriiko, tuba tetulina mutawaana gwonna na shahada, tuba tetulina mutawaana gwonna naki, wabula omuntu ayinza okitungamu omusomo mu kwagala okutuvumirira n'agamba abantu abo tebaagala shahada, abantu abo tebaagala ki. Ye bwe munaalwanyisa shahada, ngombo yakisomesa ennaku ezo ku leediyo yaffe emu ey'obusiraamu, bwe munaalwanyisa shahada mu nsi munaasigazaamu ki? Ani akugambye nti shahada yerwanyisibwa? Singa entegeera eyo ddala nnyonjo era nsengejje, ne sahabi Al-Bara ibn al-Azib yalibadde agamba nabbi ti ye omubaka wa Allah, ate gwe olwanyisa ekigambo ekikugamba nti oli mubaka wa Allah? Naye yafunamu kigamba ti newankubadde oli mubaka wa Allah ng'era tayito yo nnungi, naye njitadde mu butanwa wetasaanye kola ki. Nokyo ishu teri kukuba ti nabbi yali yeegaana bubaka, wabula ishu yali nti newankubadde ndi mubaka naye awo si bwe kiraga. Naffe we tugamba shahada tumanyi obulungi bwayo, n'ekyo si kyekiki, si kyekifo kyayo. Era yatuuka n'agamba n'abantu ne mubagaana n'okusaba Allah bawejjana abawonye omuliro, tulwokuba bakookeramu ebigamba nti asaluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, tisaba Allah ompejjana omponye omuliro. Tugamba la, ekyo bwe oyagala okisoma leka kikookera mu dduwa eno erina wadingi yaayo ne framing al ilahi ey'obwa Allah. Nendabbawo ekyokulabirako, singa gwe buli lwobeera wakaawo mukyalawo n'aleeta enva ng'oyongeramu omunnyo, oba buli lwakuleetera ekyokunywa ng'oyongeramu sukaali, naye nga tolina kyomugambye, naye ye naakulaba, mesagi ki gy'oba omuweereza? Tomanyi kulunga, tomanyi kulunga munnyo, tomanyi kulunga sukaali. Era bakugu mu bigambo ebyogerwa, olulimi balina ennimi bbiri, waliwo lwe bayita lisaanu lhaali, olulimi olw'embeera, ne lisaanu lmaqaali, olulimi olw'ebigambo. Zonna zikola kyekimu. Singa masikini omuyitako n'agira bw'atyo omukono,
eyeba lisanul hal lulimi lwa mbeera. Era toyinza kudduka ndi omusajja ayagala kunkuba wabula omanya alina kyakola ki. Kati kitegeeza lisanul hali olulimi olw'embeera fi quwwati amaanyi ge lulina luli ku levo yemu ne lisanul maqal olulimi olw'ebigambo. Kakati wano omukyala wo oba tomugambye nti olunga bubi omunnyo mu bigambo, olunga bubi sukaali, olulimi olw'embeera kyeruba lugamba. Era bw'aba intelligent oluddako ayongeramu akola ki. Kakati mbalayirira Allah, buli yenna ayongera mu dduwa yava ewa Allah ekigambo kyonna aba agamba Allah mu lulimi olw'embeera nti Allah ebigambo wabirunga naye tebyanoga, tebyanoga. Oli ajaganze Allah sikimugambye, tokimugambye bilisani lmaqal mululimi olw'ebigambo, naye bilisani lhal mululimi olw'embeera ojja kuba okoze eki. Era yajja kikugamba ku qiyama. Ku qiyama waliyo oluzzi lubayita alkauthar, mumanye ebitendo byalwo, amazzi agalulimu. Ne wagenda kubaawo abantu nga bwe bajja oddunywako nga malayika zibagoba, yuthaduna anhu, nga zibagoba. Naye olwokuba bagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu umma eno tuliba n'obubonero kwe tumanyibwa, agambe ba malayika innahum qaumi, abo nga bantu bange, bantu bange. Ekibuuzo nga Allah yali kiwazi malayika ezo kigenda gamba nabbi, bagenda gamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, atadiri ma ahdathu ba'dak, omanyi bye bazuula oluvannyuma lwo, ng'omanyize okuvaawo omanyi bye bazuula oluvannyuma lwo. Lwaki tebagamba nti omanyi bye bazuula ku mulembe gwo? Kubanga ku mulembe gwe buli kye bazuulanga ng'akigaana, nga Allah akigaana ne nabbi ng'akigaana. Era Allah yalekasiza aya nga obubaka tebunnaba kugwayo, am lahum shurakau, abantu babalina bebegatta nabo bakatonda abalala, shara'u lahum min ad-din, abateekera amateeka mu ddiini, ma lam ya'dan bihi llah, Allah gatakkiriza. Allah ke yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero eddiini yammwe ngibajjuliza, yali ejjudde. Nezo edduwa mwe zaali zikoze eki? Zijjudde, ziweddeyo. Imam Malik kyeyava agamba ng'ayogera ku aya eyo, fama lam yakun yawma idhin diina, ku lunaku olwo ekitaali ddiini, fala yakunu lyawma diina, olwaleero tekisobola kuba ddiini. Ye tannaweza na myaka 200 Imam Malik we yafiira mu mbala y'amasenguka. Ekitaali ddiini kwolwo nga aya yekka kati kisobola kuba ddiini. Era nagati mani bitadaa fil islam, agunja mu busiramu bid'atan, kyonna ekigunjiddwa, yaraha hasana, ng'alaba nti kirungi, faqad za'ama anna muhammadan khana risala, aba agambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakumpanya obubaka. Kino ekigamba nti aba agambye, Imam Malik ng'omusajja omugezi yali ategeeza nti aba agambye mu lulimi olw'embeera, wabula si mu lulimi olwaki ti omubaka yakumpanya obubaka, makulu ekyo n'akirekayo. Kati gwani agamba Allah nti biwalunga tebyanoga bulungi, ng'omugambisa lulimi lwa mbeera. Nakibagambako wano, bo basahaba enkola eyo bagimatira bulungi. Era nammwe basiraamu oba obadde olina ekigamba nti edduwa eyongerwamu, nkwegayiridde kikuve mu bwongo, kuba hadithi eyo bw'oba obadde togimanyi gyeri era ntuufu. Kitegerekese bulungi. Tuvulaba ate nti kiri waasi nnyo okusanga ng'ekitabo kiramba nga tekirimu na dduwa neegi eya nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga bwakya ku makyanga basiraamu bye bakozesanga edduwa nga buruda. Tekirimu yadde aya ya Quran buruda gye mulaba, yadde edduwa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, naye abantu bye batuula ku lwokuna ne basoma burudatul madih ey'omusajja gwe bayita Muhammad al-Busiri. Soma al-Jawshan, akatabu kabi nnyo
mubikasinga ne bayibuli. Era abasiraamu baali bakatunda awo ne ku masjidi yaffe Nakasero netwogera nabo akatabo ako kakyabo ku peji yaako eye14 kagamba nti asome ekitabo kino man qaraa hatha aljawshan asoma jawshan eno au hamalahu oba nagisitula busituzi fakaannama qaraa alquran abanga asome quran watawrat ne tawrat wazabur ne zabur walinjil ne injil 4 marratin abanga asomye ebitabo ebyo ebina ebyakkakuba nabbi emirundi ena bwosoma akatabo ako sika bakabinyo n'okusinga bayibuli bakayita aljawshan alkabir ne ku neti bakateekako nekyomukisa omulungi kali mu gurupu y'abasuufi. Soma ekitabo wasilatu shafi ekituufu ekikirimu ndowooza khutbatu nikah n'ebisigadde bitontono. Soma albadiri era ono gwenjogerako eyagamba nti abatakkiriza ashhadu an la ilaha illallah ku duweeri baba balwanyisa shahada. Bwe yatuuka ku albadiri yagamba nti albadiri bali babati basaba basahaba abafiira albadiri wabula baba bagenzeeyo kusaba basahaba abo babasabire ewa Allah tabaraka wa taala. Ye kululwe nga alaba nti kituufu kikyamu okuyita mu mufu atuse duwayo ewa Allah kabe nabbi wa Allah. Obula bye tuyitamu bimanyiddwa mulimu gwo gwokoze manya ga Allah oba olina akusomera edduwa. Era oli yamubuuza ekibuuzo twagenda okukola umura oba yagamba umura oba hijja naye oli naasaba edduwa naye ng'ayitamu abo abafiira mu Uhudi wali mu Baqi' ye Madina neseeka yali atukozesa atawaafu omutawafu waffe n'amugaana n'agamba oyo musalafu Allah n'atakomaawo ne bamubuuza ekibuuzo edduwa eno eya40 lukutuka nsingo era muleyotya mu busiraamu n'agamba gyeri bujulizi ki sahaba ayitibwa Jabir bin Abdillah bwati bwe yayanukula. Husaini bwe yafa ne bamuziika tibamuziika mu Iraq e Karbala bwayita ennaku 40 n'agendayo yeyedduwa kutuka nsingo ya 40. Sheikh waffe mukadde waffe w'omuzikiti gwe wandegeya Sheikhani Kizza n'amugamba omanye eyo batubuuzabuuza ebibuuzo nesinga oli ambuuza nti osanga yali agenze kulambula ntaana ono n'agamba agenda okulambula entaana abatagenze kusabira mufu Allah nga kwanza kikyetaagisa n'okubuulira ensi ekyo kyasoma kiri luddawa nga tewannaba nakunoonyereza kituufu oba kikyamu kiri luddawa. Genda osome ekitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kiyitibwa Ahkamul Janaiz mateeka ga jeneza. Bwe yali akimaliriza eno yaleeta bid'aul janaiz ebintu ebyagunjibwa ku jeneza. Yamenya ebintu ebisukka mu 200 naye yatuuka ne ku kigamba edduwa eya 40 n'ajuliza omumanyi omuyita Ibn Abidin alina ekitabo kiyita Hashiyat Ibn Abidin ng'omanyi oyo owedda yagamba nti edduwa ya 40 bashi'a be bagitandikawo era nange awo wenakajja era kyovulaba nti bakiteeka ku Jabiri nti yali agenze kulaba Husaini ate era n'akyogera naye bagamba ali mu olulungo olwo ndoza mulaba akakwate kakati ngo okutubiriza abasiraamu basoma al-Badiri omutali yadde aya ya Qur'ani yadde hadith kidegerekese nolwekyo bwe tulabanga nabbi yagamba na sahabi radiyallahu anhu kigambo kimu gwe n'otuleetera ekitabo kiramba tekirimu yadde aya yadde hadith ate ekyo kiba waasi. Kambuzeeyo omusiraamu omwe awanika omukono ani ayinza otusomera aya esooka mu suratu al-Fatiha gisome etya aya esooka bismillahir rahmanir rahim. Ale oba ogenda kulya mmere osoma otya
bismillah. Katulaawo ogisazeeko oba musajja musunni mulungi oyawudde nti wali ku kusoma Qur'an eggwayo naye wano mukulya tekola ki. Naye mutya musajja wattu ng'agisome bw'atyo n'alumba omusajja wa diguri 3 n'amugamba Arrahmanu Rrahimu mwagala kive mu nsi nga bw'atugamba nti shahada twagala eve mu nsi. Wuuyo more intelligent okusinga interpreter yo. Mwagala Arrahmanu Rrahimu eve mu nsi. Ekyo kibuuzo kya buyivu kirungi nakatono. Kibanga bwona nkwatira omunyu ate n'oguteeka mu kyayi. Nze bwe nkugamba nti owaayi kyayi watabuddemu ki munnyo mba sitegeeza nti omunnyo teguliibwa. Era kuŋŋamba nti ekitegeeza omunnyo mu nsi mutandise gulwanyisa temwagala bantu bagulye oba diversionary oba oyagala kugula bantu kuva ku mulamu. Si bwe kiri? Eshu si ya munnyo guliibwa oba tiguliibwa wabula woogutadde we gugenda. Era basahaba radiyallahu anhum ng'abayizi ab'essomero ly'obwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Ibn Umar ekibagambako wano n'abawali mu bangi ti omusajja yeyasimulira waali naga nti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yakimugaana namuga nti ma hakadha allamana rasulullah ombaka tatuyigirizangako bwatyo. Alaganga bwayagala ennyo mutume mwagalire erinnya lye lyogeddwako musaalire oluvannyuma lw'okwaziina musaalire ku subahi ku makyanga ewedde musaalire emirundi 10 olwejjuma musaalire nnyo ne wano ng'oyasimudde la naye kati oli agamba ekitegeeza inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi teriyo mu Quran. Tolabanga omuntu oyo aba abuze nnyo musiraamu si magezi mangi Allah kwasinzira alungamye abantu la. Naye ekyo ne bwona agamba nti alina amadiguli ameka simanya ali ku lukiiko lw'ensi yonna olw'abayivu. Bayivu ki? Waliwo n'olw'abayivu olukiiko oba enja kuba ngenze wala naye mukitwale nti bannange ebigambo bikyamu. Ebigambo biki? Bikyamu. Bamubuuza ku riba naganda okujjako nga Islamic banka ezze wano mu Uganda riba si haramu. Byo mbikonyeko bukonyi naye nga birina tayimu yaabyo. Ffe tusookedde ku kyadduwa kiri ani mumwe atakimatidde nga bwe mba nnyonnyodde ng'asigaddemu akatoma ti mubutuufu ashhadu an la ilaha illa Allah ninajjisaako nga tolina na hadithi ekyogera yadde enkyamu. Ne sahaba oli ekigambo wa birasulika nabbi yakimugaana sallallahu alaihi wasallam. Nyongerako ekirala ng'ogenza okulambula abafu ogenza okulambula baki kaifa tusallimu alaihim obatolera otya salaamu na nga bwotolera abalamu nedda salaamu alaika nedda timulambula bafu assalamu alaikum mirembe gibeere gye muli ahla diyari abantu abali mu kifo kino ahla diyari si kitundu ku salaamu wabula kunnyonnyola nti bannange benjitooledde sitooledde mizimu giri wano sitooledde misambwa sitooledde balala wabula abantu bali wano kitegeeza ekoma wagamba watya assalamu alaikum. Kati kogenda okulambula omufu noga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nga tukubala amakumi aga la lwaki kubanga nabbi teyagimalayo. Bw'osoma ekitabo kya Imam Muslim Aisha amubuuza nti fakaifa aqulu lahum abafumba gambe nga bigambo ki namuga nti quli gamba nga assalamu alaikum ahla diyari paka edduwa gyeko kati gwe bwona agamba nti wa alaikum assalam wa rahmatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nga tugamba la. Muli ngenda ne ngamba oba nze mukyamu naye nga mpulira mu safe in mind nti kyembagamba kyekyo. Sibe buli omuntu asemberedde okufa tumujukiza shahada affe bulungi tumugamba nti gamba oli awanika omukono atubulire bwe tumugamba
gamba la ilaha illa Allah ate Muhammadu rasulullah. Kati kitegeeza oli n'otagisaako agamba ekitegeeza Muhammadu rasulullah taliyo mu nsi. Wallahi oba okutte ekkubo ddala nnyo 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 nga n'abasiraamu bagenda walala. Mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mu bikolwa bye omuntu asemberedde okufa tumugamba la ilaha illa Allah kyokka. Mu bigambo bye yagamba man kana akhiru kalamihi yenna abeeranga enkomerero y'ebigambo bye la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Ebyo bye bigambo. Ate hadithi eri mu sahih ibn Hibban egamba man kana akhiru kalamihi yenna abeeranga enkomerero y'ebigambo bye min ad-dunya ng'ava mu ki eyo nungi nnyo nnyo nnyo. Singa bali bagimanyi tibalireese tahaliri ng'omuntu yafadda oba talakayo, kuba nabbi yakyogera nti min ad-dunya ng'ava mu ki timwalimu Muhammad rasulullah. Ebyo bigambo bye ebikolwa bye. Kitaawe alwala omuto Abu Talib nga ya am waitaata omuto qul gamba nti la ilaha illa Allah nkuwolerezewa Allah. Mu bigambo byayogedde mu bikolwa byakoze wekikoma. Nino oliro olinga agati gamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah nga tumuga nti la ekisemberayo ddala. Obewa wanika omukono atusomere aya eyokubiri mu suratu al-Fatiha aya eyokubiri. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sibwe weddeyo kati bw'oyasimula ate osoma otya alhamdulillah. Olaba bw'okisazeeko. Abaagala okutambulira mu ssomero ly'obwa nabbi, nabbi bye yasomesa bw'oba okoma gwe tofaayo ku kisigadde akisaze ku ki kyaleseeyo kibi kirungi kirungi naye akisazeeko. Nga nawe bw'okwata sukaali ng'omujja mu kabbawulo suga naye n'opima agenda mu tampeko wabaawo akoze eki naye oli bw'ataviinaga nti ate ono gwoleseewo ate ono oleseewo waaki. Kwegamba ebintu bw'obiza ku levu ey'okutegeera okw'obuntu era kukyova olaba nti tusaanye okwenyumiriza mu almanhaj assalafi, enkola ey'ekisalafu. Nti yo nga nabbi bwe yasomesa bwe basomesa naye bo bali bongeramu. Bakola ki? Bongeramu. Ebintu babiteeka ewatali waabi. Bw'omugamba nti kino si kyawano yakubuuza kino kyoleseeyo kibi, ekyo teba yakuba nti kibi oba kirungi wabula tokiteeka wakitakola ki. Nekyo tumaliriza nga tuddamu okusoma edduwa yaffe. Nsazeewo nzidde mungi basomeremu olw'ensonga nti ennaku zaayo zikyaliyo. Naye jagenda okwata ebyoli obe nga gy'osoma bukye ku kiyama nga tolinako ofunyeemu, nga tolinako okoze eki. Tugiddemu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Eyo esinga ne sayyidul istighfar mu kiro ekyo, okumanya nga buli kintu kyetaaga kifo kyakyo. Nabbi yali amanyi sayyidul istighfar sallallahu alaihi wasallam, kubanga yatugamba nti sayyidul istighfar kabaka wa istighfari zonna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ni Aisha amubuuza mu kiro ekyo njogereremu ki, namuga agamba nti Allahumma innaka afuwun. Kitegeeza mu kiro ekyo eyo yesinga. Ni wamu n'okubanga era yesinga tomala kutoola salaamu mu sola tonaleeta ya kifo kyawe astaghfirullah 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 nogamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ekyo kye kifo kyayo, si kifo kyayo. Buli muntu buli dduwa na kifo kyayo. Era nze nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah, akulembera abantu mu sola yabasinga okusoma Qur'ani. Ate bwe yamala n'agamba nti la ya ummanna rajulu rajula fi ahlihi illa biidhnihi, omuntu akulemberanga munne mu makaage kujjako nga nyini maka yamuwadde olukusa. Nze nayigamu ekigamba
nti obusiraamu bwatusomesa obutayiikiriza, obutakola ki wakati gwosinga okusoma na Quran Sheikh Hassan naam naye bwona jje wange Nuh mara kuwa luki gali amaka gange kaneddwa tuleme zifuula ezimu ziyiikirize zinne waazo olw'okuba zo za waggulu mu bifo byazo. Saidul Istighfar ya waggulu nnyo emisana n'ekiro, si kumakya kwokka, emisana naki nesi wano ng'esswala ewedde, esswala ewedde bambi waliwo edduwa yaawo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kitegeerekese era nze wano ŋŋamba n'okugamba nti naayagala okuba takibiira ku Idi oba ku Idi eri gye tuyita enkulu mu nnaku ziri ezisigaddeyo ezisigalayo essatu nga tumaze okusaala, asookere ku dduwa zaawo. Bumala ezessola kale ng'oleeta ziri, naye ezo zireme kuyiikiriza zino zinyini kifo. Kitegerekese bulungi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, muganda wange oba yabadde abuuza ekibuuzo oba obadde ogenda mugenzi? Yes. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.